Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Buli muntu ali mu nsi muno alina ekimuli mu musaayi era Katonda kye yamuteekerateekera okuba. Bw'atyo ne Gaddafi ebyobufuzi byamuli mu musaayi era ng'akyali mu ssomero yakula alaba nga yeekenneenya byonna ebyali bituuka ku nsi ye. Muno mwe mwali entalo ezitaggwanga ng'olwaliwo wakati w'Abawalabu n'Abayisirayiri mu 1948, olwa Misiri mu 1952 n'akatyabaga k'e Suez mu 1956. Gaddafi yakyogeranga lunye ng'ali mu ssomero nti bw'aliba akuze waakukyusa Libya. Ng'avudde Saddam Siniya yeegatta ku ssettendekero wa Libya mu 1963 mu kibuga Benghazi okusoma ebyafaayo. Bino yalaba tebifuna n'asala eddiro ne yeegatta ku Royal Military School gye yatendekebwa mu magye. Eno yamalayo emyaka 3 n'atikkirwa mu 1965 nga yali aweze egy'obukulu 23. Ng'amaze okutikkirwa mpola mpola yatandiikiriza okuyingira ebyobufuzi era ne bamuwa ekifo mu magye eky'okubeera munnamawulire. Okwagala okweyongerayo okuguguka mu magye yagenda mu ggwanga lya Amerika n'ayongera okutendekebwa okusobola okutuukiriza ebyali ebiruubirirwa bye. Gaddafi yeegombanga nnyo enkyukakyuka z'ebyobufuzi ezaakolebwanga mu ggwanga lya Misiri wansi w'eyali omuzira we President Gamal Abdel Nasser. Anti Nasser yalwaniriranga nnyo obwetwaze bwa Misiri era yayagalanga nnyo Abawalabu okwefuga nga n'enteekateeka z'abafuzi b'amatwale zaamuwunyiranga ziizi. Gaddafi yakula alaba bakyeruppe abafuzi b'amatwale nga bakaabya Abawalabu akayirigombe era nga bajjudde mu nsi yaabwe, ekintu ekitaamuyisanga bulungi n'akamu. Yayagala akula afuuka omukulembeze olwo nno abafubutule kubanga baali bamaze n'okutta jjajjaawe yali amuzaalira kitaawe Abdusalam Bouminya mu 1911. Nga Ssematalo owookubiri agenda okukomekkerezebwa mu 1945, Libya yali ejjudde amagye ga Bungereza ne Bufalansa nga gaali gaagala Libya ekutulwemu 2 olwo nno bagigabane. Mu 1905 olukuŋŋaana lw'ekibiina ky'amawanga amagatte lwalangirira nga Libya bw'erina okuweebwa obwetwaze, ekintu ekyakolebwa mu 1951. Ekibiina ky'amawanga amagatte kyatondawo eggwanga lya Libya nga lyali lifugibwa Kabaka Idris eyavaayo n'awera ebibiina by'obufuzi byonna era n'afuula Libya obwakabaka ng'ono Gaddafi yamulwanyisa nnyo. Olunaku olw'enkya tukyeyongerayo biki bye yakola ng'atandikidde ddala okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.